Leah, she's coming. Leah. Hallelujah. Buli omu gy'oli situka ku magulu go. Tugenda kutendereza Mukama. Tugenda kutendereza Mukama. Tugenda kumugamba nti Mukama jangu. Jangu mu kifo kino naffe Yesu weebale olwa buli kimu ky'okoze Taata ow'amaanyi. Tugenda muddiza ekitiibwa kubanga kimugwana. Tugenda muddiza amatendo kubanga gamugwana. Yekka yagwanidde ekitiibwa. Yekka yagwanidde amatendo. Hallelujah. Weebale Yesu. Weebale Mukama olwa buli kimu ky'okoze. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Mugambe. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Guno mwaka ogw'embabazi, guno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Guno mwaka ogw'embabazi, guno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Guno mwaka ogw'okuwonyezebwa, guno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Oguno mwaka ogw'embabazi, Situlenda wansi y'omugambe. ogw'obujulizi bwanje. Tukiddemu guno mwaka ogw'okuwangula, guno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Guno mwaka ogw'embabazi, guno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Oguno mwaka ogw'embabazi, oguno mwaka ogw'obujulizi bwanje. Osirikaze nkubulire lwaki nze nalokoka. Sirikaze nkubulire lwaki nze nalokoka. Osirikaze nkubulire lwaki nze nalokoka. Sirikaze nkubulire lwaki nze Eyo nalokoka. Yesu we yayitako ewaffe. Gwe nalokoka. Abaana yaleka balokode. Gwe nalokoka. Ebintu yaleka bikyusiza. Gwe nalokoka. Yesu we yayitako ewaffe. Gwe nalokoka. Yesu we yayitako e UK. Gwe nalokoka. Yesu we yayitako e Uganda. Gwe nalokoka. Yesu we yayitako e Kampala. Gwe nalokoka. Ebintu yaleka birokode. Gwe nalokoka. Abantu yaleka basumuludde. Gwe nalokoka. Endwadde yaleka ziwonyeza oyo. Gwe nalokoka. Yesu we yayitako ewaffe. Yesu bw'anaayitako ewuwo. Sirikaze nkubulire lwaki nze nalokoka. Sirikaze nkubulire lwaki nze nalokoka. Anamere, Anameremeta. anamere, Anameremeta. anamere. Anameremeta. Yesu
kyotadde ku Uganda tukwebaza olw'amaanyi g'otadde ku Uganda ogenda kukyusa ensi yaffe Mukama ogenda kukyusa eggwanga lyaffe Yesu ogenda kukyusa eggwanga Uganda Mukama ogenda kulisitula weebale Yesu tukwebaza weebaza oli w'amaanyi Katonda w'ekitiibwa oli w'amaanyi Katonda w'amaanyi weebale Yesu weebale Mukama weebale Yesu situla emikono gyo tolekerawo mugambe Taata weebale olwa buli kyokola olwa buli ky'ogenda okukola Katonda w'amaanyi Taata weebale w'amaanyi Taata weebale lw'ekitiibwa Taata weebale munnaffe weebale Yesu munnaffe weebale Mukama weebale okyusa eggwanga lyaffe tukwebaza okyusa eggwanga Mukama okyusa eggwanga Uganda Yesu jangu Katonda sindika maanyi sindika kigambo Yesu jangu okyuse jangu okwate Mukama tusabira mirembe tukwebaza olw'emirembe tukwebaza Yesu weebale weebale Mukama weebale Taata weebale Taata ow'ekisa Thank you, Father. Thank you, Lord. oli kabaka ow'amaanyi Amen. oli Katonda ow'obuyinza oli Katonda ow'ekitiibwa oli Katonda atalemwa Oli Katonda atalemwa. oli Katonda ayanokola n'omuliro weebale Mukama tunaakuwa ki Taata tunaakuwa ki Yesu tunaakuwa ki Mukama tunaakuwa ki Katonda tukuwa ki Mukama waffe ow'obuyinza haleluya Amen. Wow. Bannange mwenna mweggyeko tunyumyemu katono. Katonda bulungi. Bannange buli omu yeggyeko, unmute yourself. Twagala obbawulirizaako. Buli omu aggyeko eddoboozi bane tuwulire. Bannange tunyumiddwa, bannange munyumiddwa nga ffe tukonye dance. Weebale Yesu, weebale. Yesu. Bannange unmute yourself tunyumyemu kw'eddakiika 2. Unmute yourself mukwano. Unmute yourself nkuulizeeko ku ddoboozi. Bannange, we are so grateful. Amen. Men and women of God, I'm running out of words. I'm so humbled. I'm so grateful. I'm overwhelmed. I'm Amen. full of joy. My heart is full of gladness. Amen. Bless you all. Amen. Thank you so much for supporting UK Uganda Prayer Conference. I've seen many viewers, even those who are not on Zoom, a lot of them. People are sending messages on my phone, but to God be all the glory. Amen. Thank you so much, my prayer team. I thank you so much. Can you stand up, Mrs. Olivia Mesa? She has been with me since, even on my table when I had the wedding with my husband. She's the one who served on the table. Can you imagine? Yeah? I'm still with her. May God bless you. May God Amen. bless you, my sister. I love you with the love of Christ. No. Hallelujah. Shanice, our daughter, we love you. Amen. You're wonderful. My dear sister, Pastor Mulungi. Oh my God. Thank you so much. I've been with her since 2005. Amen. Served together in the church, and still I'm with her all the time. God has given me good people, genuine people. May God bless you, my sisters. What can I say when I come to my genuine husband? Sir, can I have this? Thank you so much. Thank you so much, sir, for supporting me. I appreciate you so much. May God bless you so much. To God be all the glory. Pastor Kayongo, thank you for the word. Thank you, everybody, our bishop. Amen. Dr. Chito. Oh my God. Everybody didn't want to finish.
And Mama Njauzi. What can we say to Mama Njauzi Grace? Our encourager. She's always with us. We love you, Mama Njauzi. May God bless you so much. Our son, Junior Pastor Mick Mwanguzi, thank you so much. Thank you for the prayers. We love you so much. Thank you so much. We appreciate you for the gospel singers, my sister, Josephine, Godwin. We love you so much. Pastor S. Zeta, we appreciate you. Sister Maureen, where are you, my daughter Maureen? She was not able to come. Oh, we missed you so much, Maureen. I miss you more. We miss you so much. And Sister Anna, Pastor Anna, where are you? We miss you so much, our sister, Pastor Anna. We love you so much. And please, we always have conference in October. Pastor Miriam, oh my God, it was great. What can I say? Pastor Miriam, bade mwebale nnyo twogereko ku Luganda twelumye nnyo. Mwebale nnyo abo Luganda. Kujja kunga lwata bya Luganda. Bade tusanyuse nnyo. Bade tweyanzisa nnyo tweyanzeeke. Kati njagala mbajjukiza abo Luganda ki conference. Yali Uganda prayer conference. Ebeera buli October week ey'okubiri. Kuno mwaka nafunamu ebyantawanyamu nenza mu November. Ne please njagala mukimanye every second week of October. That's when we have our conference every second Saturday of October. Banage mujja mu training tuweleze Katonda tumanyi nti omwaka ogujja kigenda kuba kiyitirivu naye ne guno Mukama yakikoze twebazeewo ku Mukama buli omu ajjeko eddoboozi lye weebazeewo ku Katonda kyakoze bambi jjako eddoboozi weebaze ku Katonda webale Mukama Katonda bambi twebaze Katonda mu ddoboozi lyawa Webaze Katonda Jesus, thank you, Jesus. That for whatever you've done in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, mighty God. Jesus.